Nkwanirizaako yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. General Kahindo Otafiire avuddeyo n'ayogera ku mbeera ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ayogedde naddala ku poliisi y'eggwanga Uganda n'agamba nti ensonga lwaki bateeka amaanyi mangi ku opposition ne ku civilian awadde ensonga gwe mukwano gwange ali eyampulira. Jjukira nti nno ono tumumanyiiko nnyo okuba nga y'omu ku basinga okuba nga bakolokota gavumenti ya Mwami Museveni, yennyini gavumenti gy'asinziiramu, avaayo n'akulitisayizinga ensonga nnyingi nnyo. Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ku mukwano gwange ali eyo yeekuumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu guno. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, mwebalekwe obutava ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okusaasira oyo yenna yenna ayinamu obuvune, kansabe Mukama Katonda agende maaso n'okuba ng'akusuusa, naawe afiiriddwako owuwe tusabye Mukama Katonda agende maaso ng'akugumya. Kakati General Kahindo Otafiire avuddeyo n'agamba ensonga lwaki eggwanga libreedinga, nange mbreedinga wentudde essaawa zino, nti ba ofiiso baffe, ba police officers abali mu ggwanga erya Uganda, ensonga lwaki bacunya bakwata bubi ba civilian saako n'aba opposition olw'embeera gye balimu, condition gye balimu n'engeri gye basulamu, byonna byonna embeera gye balimu tewoomya nakabululu. Agambye nti General Kahindo Otafiire nti singa tetuyina bantu abali mu Ministry of Finance ng'emitwe gyabwe balowooleza mu bokisi, singa ensonga eno yasolovingibwa dda. Naye olw'okuba nga tuyina abantu emitwe gyabwe bagifundikira dda mu bokisi, obwongo bwabwe baabusulika, kati y'ensonga lwaki ensonga zino ziraba nga zimala emyaka n'ebisiibo nga tezikwatiddwako, so nga basobola okumala ssente mu bintu ebitaliimu, kugeza ng'okutuuza parliamentary regions mu bitundu eby'enjawulo ne baspendinga ssente ennyingi ennyo bwezito, naye ng'ensonga ezirimu omulamwa tebazifuddeeko. Kati munnaggwanga anaafuna atya emirembe ng'alaba ate abalina omumukuuma n'eddembe lye bo bennyininyini beekyawakyawa dda. Kati omuntu oyinza okumala okwekyawa ate n'ofa ku ddembe ly'omulala, gwe naye wamma kitunulemu. Kati ye Uganda yaffe gye tulimu, mukwano gwange gwe ali eyampuliriza. So Uganda eri ku bunkenke olw'okuba nti nno n'abatukuuma balina otukuuma n'eddembe lyaffe n'ebyaffe, kati ate batwala bitwale, batwala bulamu saako n'ebyaffe, olw'embeera n'obusungu babutadde ku ffe. Tubagamba wano kyusa gavumenti, tebaagala kukyusa gavumenti, oba okitegeera. Kati embeera eyo gyeri mu ggwanga, ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, etawoomya nakabululu. Wabula nkutegeeza gwe atanaakuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge, sharinga, commentinga, likinga. Minister of Internal Affairs Major General Retired Kahindo Otafiire avuddeyo n'awa ensonga ye ng'eri ku ngeri y'okubeeramu. Awadde ensonga ng'ekwatagana ku mbeera eri mu nsula y'abantu n'engeri gye bakoleramu, ensula yaabwe n'ebifo bye bakoleramu, naddala ba police officers. Agambye they are living and working condition. Agamba nti nno buli w'abitunuulira ye bimwesittaza, agamba ensonga eno emwesittaza. Agambye nti nno Uganda Police Adequate Communication mu byonna, mu quality ne mu quantity, mu basajja saako ne mu bakyala, yunifoomu zaabwe w'ozitunuulira bo kennyini nnyini
yunifoomu zaabwe ezo wezitunulira ezo bafuna obusaala butono nnyo okusinziira ku mirimu gye balina okukwasaganya n'amateeka ge balina okutambulirako. N'agamba nti nno housing unit eriwo gye twandiyise nti eri nnomu eri mu bakuumaddembe eri overcrowded yajjula dda, era ekyo ne kisindiikiriza abapoliisi abamu okulaba nga balina okwenoonyeza wa we banaabeera ne famire zaabwe. Agambye nti nno basetolinga olw'enfuna entono mu buluumu obutono mu areas eziri ewala ennyo ne police stations oba okwesuula ebbanga ne working places zaabwe, ate ng'eyo gye balina okuva balipootinge ku mirimu gyabwe buli lunaku. Kino kibaleetera okuba nga banyigirizibwa mu nsonga za transport, mu byokulya, ate ng'obu balina butola ku kasalale kaabwe akatono ke bafuna. Agambye nti nno ba police officers be bamu ku nkumi n'enkumi ku bannayuganda abakozesebwa ne gavumenti abasinga okusasulwa obusente obutono. Otafiira agamba avuddeyo n'agamba kano ke kaseera ensonga ng'eno eya accommodation ey'okufuna we babeera bapoliisi ba Uganda n'emisaala gyabwe egy'aba police officers n'ez'aba prisoners officers n'abo bonna abakola mu immigrations ba directors bagenda kuba nga bakwatibwako okusobola okulaba omwami n'omukyala abali mu uniform basobole okuba nga bakola omulimu gwabwe beta nga bwe gwetaagisa okukolebwa, bave mu mbeera ebanyigiriza balekere awo okunyigiriza abantu. Otafiire ku omukolo ogwategekeddwa wali eri ogwabadde ku Criminal Investigation Directors ku Criminal Investigation Directorate CID headquarters wali eri ekibuli e Kampala. Emabega w'ennaku 2 eno nno coordination meeting eyabadde wakati w'aba officers ba director publics aba CID ne prostitutions bino we byateesereddwako wamu ne General Kahindo Otafiire. Agamba tulina ebizibu ne way affairs, nze nfunamu ekike wena police officers abakolera ku Jinja Road ku police station ate nga basula mukono, ate nga balina okujja ku mirimu gyabwe mu budde, ate baddeyo ku mirimu gyabwe. Agamba nti nno kweno embeera, agamba ku mbeera eno twetaaga okuhawuzinga poliisi yaffe saako ne ba prisoners ne ba directors aba immigration. Otafiire era ayongera n'anootinga ensonga ng'agamba ensonga eno yandibadde yasolovingibwa dda singa tetwalina bantu abatalowooleza mu bokisi mu Ministry ya Finance. Agambye nti nno bano tebaagala kulowooleza outside the box. Agambye nti nno webanga bokisi efuuse nzibu oba kizibu gye bali, bajjeko bokisi yaabwe
emirimu gya gavumenti sobole otambula mu maaso. Tujjukirako emabega nga gavumenti eteekawo ekirangiro nti egenda kuba nga eincreasinga salary ku bapoliisi. Bapoliisi ku ba prisoners ne ku ba UPDF officers. Naye okusinziira ku financial years temwalimu lipooti emala, temwalimu na ssente zinootingiddwa zimala okulaba nga basasula abantu bano oba nga babongeza omusaala. Tujjukira bulungi nnyo nti Kayindo Otafiire y'omu ku basinga okuba nga bavaayo okwogera amazima eri Mwami Museveni naddala mu gavumenti ye n'abakozi be. Tujjukira bulungi bwe yagamba bannayuganda abavubuka baveeyo beekalakaase ku accountabilities zaabwe, baveeyo babanje accountability eri abakozi ba gavumenti naddala eri Sipiika Anita Among. N'abagamba tebatya kubanga batwalibwa mu makomera, musigale nga muyimirira ku nsonga zammwe. Kati ensonga weetyo weeri General Kayindo Otafiire avuddeyo n'akkaatiriza n'agamba yemu ku nsonga lwaki ab'opposition abapoliisi bano babateekako amaanyi mangi nnyo, amaanyi ag'ekitalo, naye ng'ensonga eri mu poor standards of living gye balimu ne gavumenti yaabwe. Nzikiriza mpiseewo akalango kano aba Pure Organic bakutegeeza nti nno bakubireko ku nooti 777 8 11 35 79 97 bakubireko ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 bakutegeeza oba olina ekirwadde kya lusaazi nga kikutawaanya bakubireko mu Jatteesa basobole okuba nga bakujjanjaba gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kutegeeza gwe mukwano gwange ye 10 na Kuyigi Update TV teweerabira kubanga osubscribinga, sharinga, commentinga, subscribinga. Baganda bange bali emitala w'amayanja nammwe mbaagala nnyo nyongera mu maaso n'okubalamusaako mwebale nnyo kwekuumira Kuyigi Updates TV temuvaako.